Banna FDC bano okwawulira ekibiina kyabwe bagamba nti okuva lwe batandika okuwagira ekibiina kino tewali kye beeyongerako nga n'abakulembeze baabwe baziba basuubiza ebintu bingi nga mpaawo kye balaba. Abamu ku baana abasoba 30 be bakakasiza nga beegasse ku kibiina ekiri mu buyinza ekya NRM kubanga FDC tekyalina nkulaakulana. Nkoze ebbanga lingi liwerako nga mpereza FDC naye sirina kyenfunyemu. Kati ngenze okulaba FDC esaba mu gavumenti ate gavumenti ye NRM. Kyobalaba nsazeewo nimvaayo mu FDC nzire ku ludda olutuufu. Bino byonna bano babyogeredde mu lukuŋŋaana lw'abavubuka ba NRM olutudde ku ssomero lya Bukonzo Senior Secondary School e Kasese era nga ssentebe wa NRM mu disitulikiti y'e Kasese Fred Busega abeebazizza olw'okusalawo kwegatta ku NRM n'agamba nti balabye ekitangaala. Over 30 people have been received today, and the reason that has brought them is they have seen NRM delivers on what promises. They say something, they will see it done. And these people have received over 30, adding on a number of many others who have been received. Ono abategeezezza ng'ebirooto byabwe bwe bigenda okutuukirira olwaleero okuva lwe beegasse ku kibiina ekiri mu buyinza. Was to tell these members that if we work as NRM in our different groups, NRM can develop much better. We are calling for unity and reconciliation and a change of mindset in that our area can start benefiting when our people are in one direction. Abadde Ssaabakunzi wa FDC Kasese era nga yakulembeddemu ekibinja kino okusala eddiiro Kideya Bwambale agambye nti ebbanga liweze ng'akolera FDC kyokka nga mpaawo kye yeeyongerako. Ffe tutambulidde mu bulimba ate ne batusuubiza bye bajja kukola ate nga tebabisobola kuba tebalina ssente. Ffe abawagizi ba FDC tubulako ebintu bingi nnyo bye batusuubiza ate ne batatukkiriza. Kyokka abakunzi ba NRM mu kitundu kino nga bakulembeddwamu Abdallah Kanyama bategeezezza nga kakuyege waabwe ow'okukunga abantu okudda mu NRM bwagenda okweyongera mu maaso. All the time we've been feeling bad about that performance. So we are around trying to work around the clock to see to it that people come back to work to NRM. Bino bijjidde mu kiseera nga ne bana NRM abasoba mu 5 kye bajje baabulira ekibiina kino mu disitulikiti y'e Bugiri ne basalawo okudda mu FDC nga bagamba nti bawagidde NRM emyaka mingi nga mpaawo kikyuka.